omukulu ng'ebyo mbisaako wano. Grace Khan, you are so talented. Naye talent yo wagiziikirako ebisooto. Kubanga wayagala nnyo amawulire. Lutalo talina mawulire. Chuzeni Beki talina mawulire. Ne bali Bulaaya bali mu kukola. Bakola concerts ez'amaanyi era baagaggawala. In the actual sense, Grace Khan, oli so talented n'okusinga Chuzeni Beki. You are a vocalist. Yegwe muyimbi ali versatile. Gwe nsobola okuwandiikira kadongo kamu n'omuyimba. Gwe nsobola okuwandiikira zuku n'omuyimba. Gwe nsobola okuwandiikira afrobeat n'omuyimba. Gwe nsobola okuwandiikira R&B n'omuyimba. Gwe nsobola okuwa style ya music yonna n'ogiyimba bulungi. Naye talent yo ogisiimiddeko ettaka olw'okwagala ennyo stunts. Olw'okwagala ennyo amawulire. Olw'okwagala ennyo okutrendinga. Grace Khan si gwalina okutrendinga. Leka music wa trendinge. Nze Yekolera itongwa segomba kutrendinga. Kuba face yange buli lwerabikirako mu mawulire mwana ndundabika bubi. Nwana nnyo programs zange zitrendinge. Kubanga bwe zitrendinga nange zigenda kuntereeza obulamu ate nange zindeetera okutrendinga. Gwe buli mawulire g'ofulumiramu tegabako Grace Khan yakubye eno. Grace Khan yakubye olupya. Baga Grace Khan yakoze Facebook live ng'agambye abaavumye omwana we bikina. Songa omwana wo gwe wennyini wamukwata n'omutega abantu ng'alabika bubi. That is it. Tebavuma baana b'abantu. But omwana w'omuyimbi, omwana wa star alina okulabika ng'omwana wa star. Omwana omulese mu mawulire. Omwana omulese tomusaniridde enviiri. Omwana omulese tomunaazizza bujonjo mu maaso. Omwana omulese tomusazza enjala. Naye mu kumuteekayo ng'oyagala bamuvume g'otrendinge. Naye nabagamba ffe bannayuganda tulina ekigambo kye tutera okwogera. Kyekiddako. Kati otugamba ki? Ozzaako ki? Let your music speak. Amaanyi ameemanye geeyogerera. Leka music wafuuka eryato erigenda okukusaabaza ennyanja eriko ejjengo. Music wasobola okufuuka eryato ng'ate era yenkasa erigenda okukuba ejjengo. Leka gwe kulowooza nti bw'ona training kigenda kuleeta emmere ku ssowaani yo. Gwe weebuuze lwaki osinga Bettina Namukasa okutrendinga. Ne lwaki akusinga okuba obulungi. Walabyeko Bettina mu mawulire munno bwe mwatandika. Wali omulabyeko mu mawulire. Nesooka weebuuze lwaki akusinga okuba obulungi. Lwaki akusinga okulabika obulungi. Yaleka music wa muvugi. Si mawulire kumuvuga. Oba amawulire wali galabikiddengako mu bulungi. Naye bwe buli lw'ogalabikiramu. Ogalabikiramu mu ngeri ekyasinza obubi. Nkubuulira nga muzaddewo. Grace Khan talent yo njirinamu omukono. Jjukira nnyo mwaka gwa 2014 ku talent search yali ku dance floor Nateete. Jjukira nnyo kye nakkolera okuyitawo. Nga nkulabyemu talent. Nga nkulabyemu omuzinzi. Nga nkulabyemu omwana agenda okuyimba. Naye obeera mu mawulire musimanya kati nziriŋŋanye ne Pulinsoma bikono nno bibiri ssebo birowo ebibiriti ebibiri ebyagwa mu mazzi tebisobola kwejjamu muliro. Ebikono ebibiri mmwe temusobola kwejjamu hiiti. Musimanya tuzzeemu ate kakati taata wa Pulinsoma agambye tawasa Grace era nga munoonya ku trendinga. Munoonya ki Grace yimba. Oli so talented, it's not too late. Nkubira nkuwandiikira oluyimba ate nga ngenda kuwa promotion. Nkubira nkuwandiikira oluyimba ndwe promotingire. Golabe tugezeeko okuddayo ku drawing board. Tuyimbe olabe wa gye tugenda okutuuka. Otherwise gwe ne bona trending otya o trending you are trending ninga toyina bookings. Buli lunaku o trendinga nesooka weebuze lwaki tolina bookings. Kitegeeza o trendinga mu ngeri gye batagula. O trendinga nga balalu ba ku kyalo. O trendinga nga batamiivu ba ku kyalo. Nti weewaawo baba n'amannya
nye teri abateekako birowoozo era babaleka we bawemulidde we bafukidde mu mpale ku kkubo oba we beeyambulidde. So gundi tatrendinga Chuzeni Becky, Evans tatrendinga, Lutalo tatrendinga, ne balina bookings. Omuyimbi olina kkeera ku makya nga weebuuza ani atunda luyimba oba nga weebuuza ekitabo kyange mwempandiikira ennyimba kiriwa. Producer ky'omulungi aliko, video director ky'omulungi aliko gye nnakwatira video yange bwe ku TV ez'amaanyi MTV oba BET TV. Ne gwokeera ku makya nga tonnanaaba n'amaaso ne weebuuza woonaalabikirako mu mawulire, ne weebuuza stunt gy'ogenda kukola, ne weebuuza ky'ozzaako. Grace Kanize ndi taatawo mu ndongo, embuli etefa byonna ne talenti y'ennuma nnene nnyo ogisimiddeko nnyo ettaka mukwano. Tuyimbe. Let us sing. We can achieve more and more. When your music speak, bajja kukwogerako nga si ggwe yeeyogeddeko. Naye bw'ona oyagala boogere ku ggwe, music wo agenda kukona, ate music wo wakona naawe ogenda kukona. Bino ebya stunts, bino ebyokwogerwako biringa nga muliro gwa ssanja. Ne bw'onaakola stunts, ne bw'onaayogerwako naye nga tomanyi butya bwe bakola music mulungi, wallahi era bagenda kukwogerako, bye bakwogeddeko bituuke bikome, bakubuuze kati otugamba kiki ekiddako. Gift of Kadoyo omulaba, he was so talented. Yatuuka n'ava mu kuyimba n'alwana olutalo ate olutali music ng'avuma Bebe Cool, n'atuuka n'agwa. Sikugaana kuvuma Bebe Cool singa oba omuvumya muziki nga Ready and Weasel bwe baakola, naye tobeeranga mu ntalo eziri personal, ezitali musical, ezitagenda kugattako mu stunts, mu trainings, nga weerabidde okuyimba, weerabidde okuyingira studio yiye, weerabidde okunoonya ba producers abalungi, weerabidde okunoonya ba video directors abalungi, weerabidde okunoonya ba writers abalungi, nga gwe buli lwokeera ku makya weebuuza tukoze stunt kitu trending, mu trending tereeta mmere. Prince Omar gwonoonyamu hiti naye akunoonyamu hiti, abasiru ababiri beenoonyamu hiti, abajega ababiri beenoonyamu maanyi. Ebisiki ebibiri tebikuma muliro. Ebisiki ebibiri tebikuma muliro. Muli bisiki bibiri temugenda kwefunamu muliro. Balaafu ayisa omuzira bw'omugatta ne soda nnyogoga tosobola kujjamu kabugumu. Prince Omar si muyimbi, is not a musician. Oba ayinamu ne kasente yalibadde yafuuka dasta, yalibadde yafuuka ddowa kabi, ne talina talent poteya. Kati osazeewo ofe naye omulambo, enswera ensiru gye baziika n'omulambo. Otherwise byenjogedde sibyogedde lwakuba nkulinako obuzibu, sibyogedde lwakuba nkuwalana, naye mbyogedde lwakuba nti talent y'ennuma olinga tonsiiwufu nga bwe njikubako eddagala ejja kusayina. Ojja kusayina. You are so talented. You know how to sing. You know how to play with your voice. Naye obudde bwe wali maze ng'ofokasinga ku ebyo obumala mu kutulaga baana batasaze enjala, baana ng'ekyenyi kimuzise ng'entaana y'omulokole. Omanye abalokole be batali mambo bijja, ng'entaana y'omutabuliiki, tabuliiki nabo tebalima bijja bw'oba osinzizza emizibu. Ekyenyi ky'omwana wo kimuzise ng'entaana y'omutabuliiki, naye oli awo mwana we yennyini omuweebuuza, naye wennyini weeweebuuza. But at the end of the day wadde otrendinzeemu tujja kukubuuza what is next. Tongwa Yekolera ge gange nzizeeyo butambala ku nkuzi.